Omulambo gw'omuwala atemera mu gy'obukulu 20 gusangiddwa okulinaana okumpi n'ennyumba ye nga kiteeberezebwa nti abaamusse baamusanze mu nnyumba ye nga yeebase olwo nno ne bamutema ebiso ebyamutiddewo. Omwana obukedde ku makya ku ssaawa ng'emu omwana najja n'aŋŋamba nti omwana baamusse konze baamutiddewo ati eri mu kkubo mu Kasenyi. Omwana oyo bwe tugenza okutuukayo tumusiŋŋanye nga ddala kituufu bamutemye. Emyetemi jambi ezaaweze era n'afa. Kubidde poliisi nejja n'ejjawo omufu ne tumutwala mu ddwaliro okwongera omwekebejja era bamutuwadde omutudde ogenda omuziika. Wabula akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango mu disitulikiti eno y'e Kayunga, Maliserino Mulema avumiridde ebikolwa nga bino kyokka n'ategeeza nti bibadde bikendedde mu disitulikiti eno ensangi zino. Bamutemyetemye ebiwundu eby'enjawulo ku mutwe naye nga okusinziira ku kunoonyereza bwe kulaga kiteekwa okuba nga kyavudde ku butakkaanya obw'engeri ez'enjawulo ze tutanategeera bulungi nti oba byabadde byanfuna oba byabakazi tetunnakifuna bulungi naye tugezaako tutandisa okunoonyereza kwaffe. Ayongeddeko nti poliisi ebakanye n'ogwayo ogw'okunoonyereza ezuule abayinza okubeera emabega w'ekikolwa kino basobole okuvunaanibwa. Naye nkubira abantu omulanga nti singa babaawo obutakkaanya bwonna obw'engeri yonna tetwalisaanye okutuuka ku ekyo wabula tugezeeko buleeta mu bekikwatako nga bachairman nga poliisi tulabe nitubugonjoola, otherwise ebikolwa ebyo mbivumirira nnyo kubanga siigambe nti kyabadde nti kwabadde kumubba nedda, siigambe nti kubanga essimu yasangiddwa nayo. Gw'omulambo gw'omuwala gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Kayunga okusobola okwongera okwekebejjebwa okuzuula abayinza okuba emabega w'ekikolwa kino n'oluvannyuma guweebwe ab'eŋŋanda zaabwo gusobole okuziikibwa.